po jako akawuwo. Abayizi abazadde wamu n'abasomesa b'essomero lya Kulumba High School Ettula mu ggombolola y'e Kawempe beetabye mu dduwa ey'okwebaza Katonda olw'okuyitira waggulu ebigezo ebya siniya ey'okuna ebya 2019 nga baatuuza abayizi 215 ne bayitira mu first grade ate bataano mu second grade ng'edduwa eno ekulembeddwa Sheikh Yasiri Kulumba ng'onono yavunaanyizibwa ku nsonga z'eddiini mu ofiisi ya Supreme Mufti n'asaba abayizi bano okwongera amaanyi mu misomo gyabwe mu maddaala agaddako. Era nga bayitidde mu ddaala erisooka n'eryokubiri kyetaaga okukubira mu ngalo ensonga eyo. Abalungi mwongereemu amaanyi, tusaba Katonda atusaasire. Abazadde abalungi mwenna abali eyo essomero lino muliwagire. Omutandisi w'essomero lino Haji Serunkuma Adamu Kulumba agambye nti batunuulidde okusesira ku by'emikono era n'asaba abazadde okubongera abayizi. Kifo kirungi okusomeramu ate n'ebyemikono tugenda bibawa nga bwe twabitandikako nti ojja kufuluma wano ng'olina certificate 2 ey'ekyalaani tulina design n'ey'okusoma kuwano ogenda okusoma. Omukulu w'essomero lino Namaganda Mary asiimye abayizi olw'obutasoboza ssomero lino wabula ne bayitira waggulu. N'ekirala nebaza abayizi bange abasobodde okukola obulungi ebigezo byabwe ne bayitira mu ddaala erisooka n'eryokubiri. Ku lw'abazadde omukyala Namitala Sauda yeebazizza Katonda olw'okusobozesa abaana baabwe okukola obulungi ebibuuzo. Olw'abaana baffe okusoma obulungi ne bayita bulungi bwentyo nyongera okwebaza abasomesa. Ate bo abayizi beebazizza abasomesa wamu n'abazadde ababeereddewo era ne basuubulira bagenda okusoma ku ddaala eriddako. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala ansobozesa ofuna first grade n'emikwano gyange gyonna gye mbadde nsoma nagyo era nga nafunye super first grade. Nebaza nnyo school administration, Mukama Katonda atusobozesa ffenna obeera nga tuyita bulungi madaala aga waggulu. Ate mu ngeri y'emu Father Dennis Serwadda okuva mu ssaza ly'e Masaka akubiriza abayizi okutya Katonda okukola ennyo n'okusoma ennyo ebitabo bwe babanga banaawangula ensi eno era n'abawa amagezi okuwaayo ekiseera okusoma ennyo okubala buli lunaku kubanga ensangi zino okusinga kutawaanya abayizi ku mitendera egy'enjawulo ng'ono asinzidde ku ssomero lya All Saints Junior School e Namataba. You have to at least 30 minutes every day. Mathematics is bamusomesa n'omusingako kitabo n'oteeka emitwetwe tibigenda kunyiikira. No. Every day. Kubanga calculations ezo formulas bw'otazanguyira mangu nga musomesa amaze ozisomesa after the lessons. Ono okwogera bino abadde akulembeddemu emmisa ey'okwebaza Katonda okusobozesa abayizi ab'omwaka oguwedde okukola obulungi ebibuuzo by'ekyomusanvu nga ku bayizi 94 abaatuula omwaka oguwedde abayizi 67 bayitira mu ddaala erisooka ate abalala mu ddaala eryokubiri. Abaana mubayambe ensoma yaabwe kati oluusi ekyukamuuko. Bw'olaba omwana nga munafu olina omugulira limu y'empapula. Omwana buli wasoma nga alina wawandiika rafu limu y'empapula ntigukula bukozi rafu. Okusaba kuno kwetabiddwako abazadde n'abasomesa b'essomero lya All Saints Namataba era abo bakiikiridde beebazizza Katonda olw'okusobozesa abaana baabwe okuyita obulungi ne bakubiriza bazadde bannabo okuyigiriza abaana okusaba n'okubasabiranga kubanga eddaala lye batuuseeko liriko ebisoomooza bingi. Tugayaalira abaana baffe okugira ki kusoma kubanga omulembe gye gujja mu maaso atasomye tajja kubaako kyonna kyagira ki kyakola. Ate tumala ebiseera ebimu ate nitutoloma ate ebifo ebisinga tebatuwadde kifo ate fe tuli bwe tuti baba beetaaga bisaanyizo. Encourage your children. Toyogera bigambo biri negative eri mwana wo. Tomugamba nze ndi mukazi munaku. Iyo omutandisi w'essomero lino Banana Godfrey ategeezezza nti kino bakikoze okutuukiriza obweyamo eri Katonda nti kubanga baasuubiza okumwebaza oluvannyuma lw'okukola obulungi. Kubanga tweyama nga tuli wano ne tugamba nti results bwe zirikomawo we shall come back and thank the Lord. And for us as All Saints we don't go wrong on our promises.
Ono asabye abayizi abamaliriza ekyomusanvu okuwanika bendera y'essomero yonna gye banaagenda n'okubeera n'empisa bw'atyo ne yeebaza abazadde okwerekereza ne bajja okubibalizaako. Abasazeewo ne mweresa ebirala byonna ne musalawo mujje mutwegatteko. Twadde tukimanyi nti omukolo guno tugutaddewo during holidays. Abantu bakyanoonya school fees nga bateekateekera abaana baabwe okudda ku ssomero. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Congratulations and jubilee.